kati bwe tuzze nga tufuse bakiwagi tugenze tunoona erinnya ly'eggwanga lyaffe ne Uganda. Ekyokubiri Munnayuganda bw'oba okoze contract emyaka 2 luli twakolanga contract yali yangambe ya myaka 5 twafunanga residence visa emyaka 5 UAE yategeeza aba Uganda ne bagamba twagala mutuwe form kubanga abantu baddeko form za mirundi 2 oba 3 tebazaawula waliwo ya criminal ne certificate of good conduct zonna nziyina enjawulo zyazo kubanga waliwo omwami omu yazimpeereza butabe zifaanagana ono abadde akwata eno eya criminal etali certificate oba clearance n'agireetawo kati bali ne babuuza ne bagamba aba police Dubai nti ku gundi 3 zino eriwo gye mukozesa kakati ekibuuzo ekyo nga zibuzaabuza kati nange zambuzaabuza ne paka le nabuuza owa interpol e Uganda n'azinnyonnyola n'angamba nti eno ekola ku criminal records eno ekola ku certificate ne clearance kati ekyo kyennyini kituvumaganya kuba tumazeeko contract yo kakati omusajja kyava gamba nti mpa milioni 5 nakuteeka mu absconding nti wadduka n'omutwala mu kooti n'omuwaabira nti olw'okuba twasoma nnyo tuwogera nnyo tuli ku TikTok bakuwadde amagezi agaki malako contract yo obulungi yo omusajja ajja kukuta naye nga mwabo 1,700 baddayo nga passport bazirese wano kati passport ezo zasigala wano olowooza ziriiriddawa ezimu ziri Agiman ziriiriddawa zezimu ze bakulirako effujjo naffe ez'aba Nigeria paka libatandise okututeeka ku bantu abali abaziba emisango era nga kyekituviireko okubeera nti batusaba certificate of good conduct okusinziira kwabo police beyakolangako investigation okubanoonyerezaako ne baga nti amawanga 2 Nigeria ne Uganda bateeka okubeera certificate of good conduct buli omu nga balinwalinga visa ye oba nga bakola visa ye empya. Mu programu yaffe yoga ate egyenkutuusaako buli lunaku olw'omukaaga ssaawa 3 ez'akawungeezi ng'amannya yenze Nyondo Rozet era nga omukutu ogwa Nyondo Media kwensinzira n'embeera ng'ate nkuweereza otusanga ku TikTok, Twitter, Instagram, Facebook era ne YouTube kwoli ssaawa eno yennyini. Mbayetera abantu ab'enjawulo era nga n'olunaku olw'olwaleero tuli ate ne gwe tumanyi obulungi nnyo omukulu Kikomeko bumuyite chairman Kikomeko. Omwami ono tubadde nga tumufuna mu mbeera ez'enjawulo era nga atuyambako nnyo okututangaaza ku mbeera yonna ebeerako waneno mu UAE ku Nyondo Media mumulabyeko emirundi egiwera era nga atuyimiririddewo nnyo nga bannayuganda abawangaalira waneno mu UAE naye ng'ate kyannaku abasinga tetumumanyi tuli abuulizi mukulu Kikomeko mwana gamba Rozet bakunamba mukulu Kikomeko anyambeko wano bawali naye ng'ate nsuubira kiba kya mugaso nnyo okumanya omuntu oyo ye abaddewo atya okubaako ne watuuse olw'ensonga nti ffenna tuva wala okutuukako wetuuse n'olwekyo no kiyinza oba emboozi ye eyinza okuyambako nga gwe aliyo alaba oba aweddemu essuubi n'obeera ng'ate odda ku mulamwa agenda kutubuuzaako bw'amala okutubuuzaako tutambule muko naye mpolampola tunyumyeko ku bulamu bwe ekitonotono okubanga tetusobola kubanga ate tumalayo emboozi ye yonna bwe tuvaawo ate tugende ku nsonga ez'abannayuganda ezinyigiriza bannayuganda visa zirejectinga so bintu bingi bihappeninze era tuba tuddewo okumuleetako mu nnaku ezo abaddemuuko bize naye nga bulambalamba nateera tuli naye mukulu ki atusanyusa okulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange nsanyusa okubawuliza abalabi ba Nyondo mbalamusizaako mwenna wamu ne bannayuganda okutwalira wamu ti emirembe egibeere gye muli era mwebala okuweereza. Kyeya amannya gaffe amatuufu abasinga betumanyi chairman Kikomeko, mukulu Kikomeko, mwami Kikomeko, amannya mazaaliramu n'ensibuko. Amannya gange erinnya lyange amannya gange nze Ismail Kikomeko
nga nedira njovu ni muzzukulu wa mukalo. Ndoza byebyo. Oli Muganda mukulu. Osobola sokotabuza saawa eno ng'Omuganda naye ngo enjovu omuziro guba muziro ki? Amina akabbiro. Nvubu. Gyekiri. Nze envubu bulijjo mmanyi si muziro, envubu gubeera kabbiro. Bulijjo mmanyi envubu si kabbiro, gubeera muziro. Muziro ye njovu. Tewali obeddira nvubu? Sibimanyi nnyo. Ebimanyi nnyo. Kale soogo wenna tulaba. Kyeya ffenna okumekinga obulamu tuyita mu kusomozebwa okw'amaanyi nnyo okutuukako nawe tuli. Yenna omuntu ona w'abeera ali, oba mugagga oba si mugagga oba badde successful mu bulamu, as long as oli muntu ng'oli mulamu. Katwali tusaba Kyeya gwe wakula otya okuviira ddala ewaka, bakuteeseteese batya, osomye kyenkanawa okutuuka nti ssaawa ey'olwaleero oyimiridde mu positions ennene waneno mu UAE era nga oli kikonge eri Abannayuganda wano mu UAE okuviira ddala ewaka. Kibuuzo kigazi naye nga nja kukifunzafunza. Kusoma kwange nasookera Masaka. Batuzaala ku kyalo Kalungi. Era ekyalo ekyo kibeera nti wabeera omwami amanyiddwa era neiba waffe bwe twawula ettaka lyaffe. Kintu Musoke yali Prime Minister wa Uganda. N'omulala yali yasooka okubeera Katikkiro wa Buganda, Mwami Joshua Mayanja Nkangi eyafa omugenzi era nti beebo ku kifo gye tuva. Mpozi n'omulala gwe mumanyi obulungi ye mutabani wange Elias Lukwago, senga wange yamuzaala. Maama we adda ku muzeeyi wange era kyova olaba nti enjawulo teriwo nnyo. Nenya nsookera ne nvaayo ne nzija e Kampala mu 1900 ndowooza 76 ne mbeera nti nsomera Katwe n'oluziramikimu 77 ne mbaawo ne ngenda ku Birali 78 ne ntandika okusomera eyo paka lwe nagimaliriza ne mbeera nti obi bange abamu be nasoma nabo ye mugenzi Seek Muzaata. Kuba Muzaata yali ansingako ndowooza ebibiina 2 waggulu. Kati kwe kusoma kwange bwe kutyo bwe navaawo then kwe kujja nengenda e Makka mu 87 nakola hijja esooka nenkomawo Uganda. Bwe nabeerawo ne mbalawo weeks 2 kwe kulinnya ennyonyi okujja e Dubai okusubula. Nali nzize kunona essaawa zino eza Lado bondi esaati kusubula nga ebiseera ebyo abasuubuzi abajjanga wano katulinya Uganda Airlines. Uganda Airlines yatuleetanga ng'evugibwa Kapiteeni Walusimbi oba Kapiteeni Kadama. Tikiti eyo twajjanga ng'ojja n'omala ennaku 3 ennaku 2 n'oddayo. Naye lwe nadda olwo tuza okusuubula amasaati ezo baziyitanga azalo n'ebintu electronics n'obuveera obusinga okubeera nti babuyitanga Dubai. Kati bwenzija bwe nti nga maze okufa e Makka nabeera nti saddayo. Kati bwe najja bwe nti saddayo ne mbeera nti nkola ku by'okusoma wano mu UAE. Era omwaka ogwo nengenda Ministry of Education ne bampa government scholarship nga President wa UAE yatulabirira
mu ssomero eryo n'okukola biki byonna paka bwe namala okusomera wano. Nasoma emyaka 7 nasoma Oluwarabu ne ndumaliriza. Bwe mmaliriza sitwaddayo Uganda ne mbeera nti nsigala kuno ne tutandika okukola emirimu egitali gimu. Ne tubeera nti waliwo emmotoka ezaali Sharija Abushagara n'okutandika okuweereza ebintu e Uganda. Kati abasuubuzi bajjanga nga kampani zonna eziweereza ebintu e Uganda, bannayuganda bagula buguzi bintu ne babireka wano. Nga tukozesa kampani 2, emu bagiyitanga Arokago nga yetikka ebintu bya bannayuganda, ne Al-Hiram Clearing. Arokago yaggalawo, Al-Hiram Clearing yoweeri eweereza ebintu, ne Swift eyo kati bagitunda, simanyi oba erimu oba ekyakola oba tekyakola. Kati kyendakola nga mmaliriza okusoma ne ngamba nti tetujja kubeeraawo nga tukola ki? Tetulinawo kampani ya bannayuganda etikka migugu etwala bintu Uganda. Ne ngende wa Al-Hiram ne musaba nambeera nti nakolayo emyezi 3. Kyali kintu tutteyo wa Al-Hiram kuyiga paperwork na butebe bamukola n'okugulawo kampani eya cargo eya shipping air and sea. Era nakikola mu myezi 3 nali mmaze okugira ki? Ne musibu okuguka. Ne mugamba nti waayi kati ngenze sikyali mukozi wa office, ndi ngenze kola byange. Ne mbeera awo nga tulinga tunoonya mirimu, ne bwe nagira ne nfuna bannange ne twegatta kugulawo cargo y'Abannayuganda mu 1997. Cargo eyo eyitibwa Spear. Tugibeeramu nti omuntu akyali wano etwagiri mu cargo eyo ye Oweekitiibwa Abbas Nsubuga, nga cargo eyo ne tukola ki? Bwe twagira ne tufunamu ebirere ebitali bitambula bulungi, ne nzigulawo kampani eyange nzeeka Alishami, nekola era emirimu mingi nnyo, abantu bangi bagimanyi. Kampani ezo 2, Spear ne Alishami, zayimirizawoko ne basoma ebintu ebisinze okuva e Dubai nga ffe twabitikkanga. Wanda nasobolanga okutikka emmoroka, natikako emmoroka 265 ku mmeeri emu, ate nga nina ne container nga 40 feet. Nga era okujja mu office abasinga nga mbagamba nti si yange, mba nkozesa bukozesa, naye nga office yange n'emmotoka ezo zonna emmotoka 25 nga tutikako ebintu ne bigenda, nga nina office e Kampala eri ku Zito's Tower ku magiyita Speedline. Kati ne tubeera awo, naye kyanjiramu buli mulimu gubeeramu n'ebizibu byagwo. Ekyatukendeeza mu mmotoka ezo kwe kubeera nti minisita wa Uganda Gerald Sendawulo ebiseera ebyo wa finance yaweera mmotoka okuzitikako ebintu. Kati bwaziweera okuzitikako ebintu tubeera nti kyakendeeza mu bakasitoma. Ekyokubiri, abantu abasinga ne bagenda e China. Kati bagenda e China ne wano emirimu ne gikendeera, kubanga bano bali ba third party be bagula ebintu e China oba eruddawa. Naye nga luli abantu bajjanga wano nga bagula ebintu varieties, bintu okuva e China, Malaysia, Singapore, India, byonna nga bijja no mu katale. Ne China bwe yeetisa akatale neyonoona akatale, nebeera nti abantu tebakyalina mugaso, lwaki bajja e Dubai. Basinga ne bagenda e Dubai, era awo naawe nagambira nti ne kampani nyingi ne zigenda nga zimerukawo, ne tubeera nti zikola ebya kutikka emigugu n'okukola biki. Mu 98 kwe kugamba nenga nti lwaki ne bannange waliwo omwami Rogers Nsereko ntwogera naye tuba tunyumya ne tugamba nti lwaki tetugulawo restaurant y'Abannayuganda. Ne mbuuza nti yeetaagisa ki? Ne bagamba nti yeetaagisa ekifo hoteri. Twasooka ogigulamu hoteri bagiyitanga Niagara. Essaawa eno bagiyita Index. Era bo Index Hotel walinga ku Wimpe eddeiraawo mwe twassa restaurant eyo. Ne mbeera nti nasobola okusaininga cheeke za mwaka mulamba okuziteekayo mu 98. Ne tubeera nga tutandika okulya amatooke gaffe
nga gajja ne Uganda Airlines okuva olwo n'okutuusa kati amatooke tegakenderanga era restaurant weziri kati essaawa eno restaurant eyo yasigalawo ye bagiyita Mariana yebbanga eryo lyonna yemaze nga tulya amatooke gaffe twongeramu ebirungo twongeramu buli kimu bwa nti balina experience bwetyo bwetu ne tutandika ne bangamba nti lwaki oguddewo restaurant n'abantu b'otamanyi bwe banaakusiba banakola ki ne mbaga nti ensinga okwagala tibansibira ki tikyeka ejja kuba munsinga obakola biki naye nga nti aa kyo kitono nnyo tiye kasita kyekinsibiza nti mba nkimanyi naye okuva olwo netutandika okulya amatooke gaffe netugalanga naye nga twagendanga mu Golden Fork nga tulya bumere buno bu fast food McDonald's KFC n'okuva lwe twatandika amatooke tegaggwangawo n'okutuusa essooyo lwaleero obulamu ne buddayo tubeera nga tulya ebintu ebyewaffe n'okutuusa olunaku lw'olwaleero. So kiba kiwanvu nnyo omuntu okunyumya obulamu bwe in details tekisoboka naye atuyisizaamuko lukwakwayo era ekyo Munnayuganda byonna gw'alaba kikuwa ekyokuyiga nti omuntu akola mulimu gwe gumu kino bw'alaba tekyamukolera bulungi n'agezaako ekirala bw'alaba nga kikendeddemuko n'agezaako ekirala so omuntu yenna takola mulimu gumu awo nga tuvuddewo chair mbadde nonyongerako kitono 2009 Uganda Embassy yaggulawo era nze omu ku baali first party okubeera nti tuggulawo office embassy eya Abu Dhabi. Nze nali omu ku bamakinale oba abasinga okumanya ekitundu kino nga nawandiikibwa ebbaluwa eva wa permanent secretary James Mugume nga ne Saudi Arabia waliyo ambassador Abdulaziz Kasujja Kalungi twakolagananga naye ku bintu bya consular nga passporti ziweddeko kuzirinwalinga atuziwereza Saudi Arabia naye 2009 permanent secretary James Mugume nangamba nti bansaba okubeera nti bayambako mu kugulawo bakoze research yaabwe nsobole okubayambako mu kugulawo Uganda Embassy era Uganda Embassy aweri n'okutuusa essaawa olwaleero nze natandikawo era we nasulanga twasulanga mu apartment emyezi 3 n'ebiseera ebyaddako nasulanga okwo Uganda Embassy okumala emyezi 8 bwe namala okusetinga embassy nabaga nti sazze kola kwe kuvaayo nentandika okukola emirimu gyange ebya bulijjo 2015 owekitiibwa kabaka w'ebweru ye owekitiibwa Peter Charles Mayiga n'asaba okujja okukyalako e Dubai era nze nali chairman w'etoffaali mu okukyala kwe kwonna wano bajja abagenyi abagundu abajja ku mukolo ogwo gw'okusonda ettoffaali gwe mulundi ogwasooka okugulawo okujja ebweru yamalawo ennaku 8 yajja n'abantu 45 mu bo omuli owekitiibwa Mutasa Kafeero Freeman Mutaki n'abalala bangi nnyo ab'ebitiibwa beyajja nabo abantu 45 basobola okubeera nti tubalambuza Dubai n'okubeera nti tubalaga Dubai kyeki na lwaki bajja tukyalira era abantu bangi bagamba lwaki mubamalira ebiseera byabwe obyokujja wano nemugamba nti omuntu wasalirawo okujja okubakyalira kitegeeza abalabyemu omulamwa bamugamba ebintu bingi nnyo naye bwe yagenda mu office nebaga nti ne baŋŋamba aba embassy oba abantu ba gavumenti tosobola kukyaza owekitiibwa Katikkiro ng'ate tayise makubo matuufu ekibeera nti nasobola okubagamba nga nkolagana ne ambassador Sendawula ndowooza Sendawula kati n'agenda mu foreign affairs ewa PS we yasangayo namugamba nti mugenda kukyala Dubai namubuuza nti mugenda kukyala wa ani yabayise tebaga nti bazze kukyala bagamba nti batuyise Dubai
tugende collecting Dubai ne bagamba system ya Dubai nga tebasobola kubeera nti ebyokukuŋŋaanya ettoffaali n'ebyokuŋŋaanya obuyambi Dubai nga tebigendamu ani yabayise kusaba babagamba ekikomeko yatuwandiikidde ebbaluwa nali sinnabagiwandiika ne babagamba nti yatuyise PS Henry James Mugume n'ababuuza nti mumanyi n'abagamba nti tusali abagamba nti nze mumanyi aliko naye ennaku 3 nga tuggulawo Uganda Embassy n'okubeera nti tugironkinga mumanyi bw'aba nti yabayise mugende era kwe kujja nga balina obwesigo obwo n'abawa ebbaluwa ebintu by'okukyala wano kubeera nti okyaza omugenyi birina kuyita mu protocol foreign affairs ebisooka bijja ku Uganda Embassy gye bamanyi wano n'ebawa ebbaluwa era be bakyala okutuusa okujja wano Uganda Embassy yawandika ebbaluwa mu foreign affairs ya wano ne babeera nti bareceiving abagenyi abo abagenyi 45 bonna bayita mu VIP ekitabeerangawo bonna bayita mu VIP kubanga nali mmanyi VIP bwetambula ate nga nkolagana bulungi nnyo ne ambassador yaliwo ambassador Pasias Wekia ne papies era bonna ye bayita n'okubeera nti bajja bamala ennaku 8 era ettoffaali baalifuna na biki bye baayiga ne baddayo nga basanyuka era ne basaba n'okudda paka olwaddako ne tukyaza maama n'abagereka awo ne bajja ne balwokinga ne babeera nti Katikkiro ow'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atulondera omubaka n'amutuweereza nga bwe yamala okumuwulutulondera Abbas Nsubuga n'atuteerawo ate twaddawo okukyaza maama n'abagereka ebiseera ebyaddako ne tuba nti ebyo bye tuyiseemu nga tugenda tukola ki ebyafaayo byange bwe bityo bwe bitambula. Kati tukuwulirako oli chairman wa Bannayuganda wano mu UAE ate ako kali kaseera ki? Twaggulawo twafuna mu 2019 1999 twafuna ebizibu poliisi yajja neekuba ennyumba emu ndowooza yali ali Baraha nejjamu abantu 11 ne batwala ku police headquarter. Kati we twafuna ekirowoozo ne tugamba lwaki tetuggulawo ekibiina kya Bannayuganda. Ekibiina ekyo twakiggulawo mu 1999 mu Vienna we twali tukola ki we twali tutuulira era we twakuŋŋaanira nga restaurant eyo ya mwami Baaze ne mukyala Rose tebakyaliwo naye omu ku bo abaali bagibeeramu abagikolamu ye Naalongo Namusi owa Lakeview. Kati we twatuula ne tugaa nti katulonde tuteekewo Ugandan community tusobole okusonda ssente n'okujjaya n'okununula abantu baffe abo 11 we twatandikira ekirowoozo ne tukola office twalina kikubizza ekizimbe ekyo mwakitegerako kyali yani ensonga kakati ebyo byali bya security nga banoonya biwandiiko bintu ebityo nga bijjo obwebityo ebibeerawo kakati ne tugaa nti abamu abagenda okuddayo ne betugenda okujjayo ne tubalwanako ne bavaayo naye nga bwe twatandikira Ugandan community abantu abali mu Dubai ne tulonda bali balonze nze ku bwa chairman ne baga nti nedda waliwo Haji Ali Kibirige mukulu waffe yatusingako yaba abeera chairman nze ne bampa ne bannonda ku nenzika wansi ne mbeera nga nze secretary w'ekibiina ekyo paka Haji Ali lwe yafa ndowooza mu 2005 2005 ne tulonda nze ne mbeera neva kuba secretary ne mbeera chairman wa Bannayuganda ku gundi ku kifo ekyo era twakironderako twalonda twaliko abantu nga 5 ne tubeera nti mbasinze olw'okuba nti n'ebyafaayo nali mbimanyi ne conditions ezibeeramu nti omuntu ateekwa okubeera nti amanye ennimi 2 Oluzungu n'Oluwarabu kuba sigamba nti waliwo ekyetaagisa ku police basajja boogera Luwarabu
ate goyogera luzungu kitegeeza mujja genda babiri kati okutuusa lwe twakola kiri twalonda paka wegenze nga tutandika abantu bagenda bafuna ebizibu gyolwabulamu tuusa lwe twalonze ne bagamba nange emirimu mingi ate nga nange nkola emirimu bingi n'abantu beeyongeddeko nga nti sijja kubeera mulungi omu ate paka lwe tulonze ndoza 2017 ne tunda Abdul Basit Nsubuga okubeera chairman nembeera nga kwendi nga advisor w'akakiiko ako n'okutuusa essaawa y'olwaleero. Essaawa y'olwaleero chairman wa Dubai si mukulundugwa? Chairman wa UAE kati buli kitundu buli UAE erimu kati ku gundi eno empya erina chairman w'ekitundu nti bwe tumanya nti kati nga ba governors kati ba governor wa Dubai yandibadde nti ye governor wa Dubai oba omukulu wa Dubai ye Ndugwa we Sharjah ye Ismail Kamoga we Abu Dhabi Ismail Sebugwawo kati bwe kubeera nti bagabanyamu so kati waliwo atwala UAE yonna atwala UAE yonna then buli state eyina chairman waayo ate luli twali tetuyina kubanga abantu abasinga bonna babeeranga mu bitundu bibiri Sharjah na Dubai naye bagenze nga bajja bano abaana bajja okwera abajja okukola ebwa security bwe kubeera nti bagenze zigaziwa n'okutuusa olwaleero. Naye abantu bano nga tebamanyikiddwa kyeya bajja kumanyika bandibadde bamanyikiddwa naye olw'okuba nti wajjawo ebizibu bya COVID n'okubeera nti tetukkirizibwa kuŋŋaana n'okutambula ebintu ebyo byetaaga mu ssente n'okwewaayo kyetaaga obeere nti oli freelance naye bw'obeera nti bakukozesa time togiyina bakuwaayo olunaku lumu kati abantu abo tebasobola kulabika olw'okubeera nti afuna weekend omulundi gumu oba tafunye n'abeera awo naye nga tugenderawo mpolampola era buli wabeerawo kiba kiguddewo kyonna mu COVID twabireerawo nembeera nti nze nali chairman wa volunteer bonna mu Dubai kubanga baggalawo Dubai ne bagamba almost 99% abantu baddeira bafudde ne twewaayo ne tugenda okuyamba abantu basabasajja na kabaka ne bannayuganda bonna satwalanga bannayuganda bokka na mawanga gonna Africa nga tubagabira emmere tubagabira ebyokulya n'okulaba embeera zaabwe ziri zitya era twali abantu 15 naye nga bonna baali bannayuganda kubanga essaawa eyo nga kizibu okunoonya amawanga amalala n'abakukkiririzaamu mu bo be twalinga nabo mwe mwali Ndugwa Basit Nsubuga Kimera Yusuf n'abalala bangi be twakolanga nabo omulimu ogwo jjo bwe kituuse ku union abaana okusula ebweru era nasitukiramu kubeera nti nina experience engeri gye maze ebbanga eddene era kwe kusobola okuleeta ababuyinza mu police okugyawo abaana abaali bali ku union nga tebalina buyambi passport zaabwe baziremera agimaani abantu ba fake agent babaleeta ne babajjako passport tebalina kye balya tebalina kye banywa embeera mbi mu gw'omukaaga gwa 7 gwa 8 paka tubatwala ku deportation center era nze omu kubo kuba bayita ku deportation center okutuusa tutandika okukola ku nteekateeka yaabwe twali tusuubira nti tujja kufuna abantu 3-5 olunaku olwasooka ennaku 2 nga tuli mu bantu 1500 twagenza okumaliriza okuva mu gw'omunaana paka gwagendeze mu gw'ekkumi nga abantu abaddayo mu Africa bali 6 bonna bonna mbalina lisiti zaabwe n'amanya gaabwe nawa gye bava naye nga bannayuganda kubo bali 107 mu 107 abo be baddayo naye nga basinga kubo balinga banyinaffe abajja mu biyumba abafunanga obuzibu obwasinganga abatono abalenzi abajja muko baliko batono naye nga mwabo 107 103 baddayo nga passport bazirese wano kati passport ezo zasigala wano olowooza ziririddawa ezimu ziri agiman ziririddawa ezimu ze bakulirako effujjo naffe ez'aba Nigeria
paka libatandise okututeeka ku bantu abali abaziba emisango era nga kyekituviireko okubeera nti batusaba certificate of good conduct okusinziira kwabo poliisi beyakolangako investigation okubanoonyerezaako ne baga nti amawanga abiri Nigeria ne Uganda bateeka okubeera certificate of good conduct buli omu nga balinewinga visa ye oba nga bakola visa ye empya. Kati nga kitegeeza nti omuntu alinewinga residence visa oba employment ye kuba waliwo abantu ba mirundi ebiri wabula employments abakola ne wabeerawo n'abali mu biyumba bo babeera na residence visa tebalina employment kubanga si bakozi ba leba ne mu leba tebabamanyi wabula bo babawa buwi visa ne babeera nti buli muntu analinewinga ateekwa okuleeta certificate of good conduct. Police ne wandikira Ministry of Human Resource and Immaterialization kubeera nti bakola ku buli muntu yonna okufuna residence visa oba visit visa oba transit visa ateekwa okuleeta ebbaluwa eyo. Naye nga employment oba residence ng'abadde wano yalina gijja ku poliisi mwabadde oba Abu Dhabi oba Dubai gyalina okuleeta ebagimuwa n'agitwalayo. Ekibeera ng'owa tax agenda kukola omulimu wa tax basooka mujjako bbaluwa eyo n'okumujjako fingerprints n'okumumanya kubanga akola mu bifo ebiri sensitive. Kati bw'obeera nti owa visit visa ng'ogenda ku residence gwe olina okuleeta certificate of good conduct ng'evudde Uganda. Kubanga gwe tebakumanyi, tebakulinako data, tebakumanyi mu system yaabwe. Ekibuuzo kyo kibadde common kuba eri abakola wano nga beebuuza muntu ki era kinyonyole bulungi abantu bakifune bulungi badde nga babuuza muntu ki ayetaaga okuprovidinga eyo interpolator ne a police clearance form muntu ki oba alina residence visa ateekwa kuleeta ebbaluwa nga ya Dubai oba ya interpolator aleeta certificate of good conduct ng'abakola ebbaluwa eyo beba Interpol. Kati Interpol Uganda yekola ebbaluwa efuluma ebweru poliisi y'ensi yonna. Kakati wano Dubai abantu abakujja ebbaluwa eyo ogijja mu side Interpol section bebakuwa ebbaluwa eyo gy'ogenda baga nti bakulinako records mbi yonna yonna kwe kugikuwa bwe bakuwa nti oba oli wanted oba bakulinako record embi tebagikuwa niwogijja n'ogitwala kati ne bagyongerako nti ogitwala ne ku Uganda Embassy nebeera nti ekimanyi. Lwaki luli babadde tebamanyi records abantu abali ku union nga Embassy tebalinaako record name era nga tebamanyi. Ne kati bw'oba nti ofunye ebbaluwa eya Dubai good certificate of baluwa ey'empisa eraga nti olina empisa nnungi toli muzi wa misango ogijja ng'olina employment oba residence ogijja mu Dubai police oba ogijja Abu Dhabi ku police oba ogijja Ras Al Khaimah oba Sharjah ku police yayo mu Interpol oba side section bombi batambulira wamu. Kati bw'obeera nti ozze wano ku visit visa oba tourist visa gwe noonoonya omulimu luli kati bagambye nti okukyusa okuva ku visiting visa okudda ku employment okuva ku residence olina kuleeta ebbaluwa ya Interpol ey'e Uganda gy'ogenda n'oddayo n'ogireeta ne bakujjako fingerprints n'osasula n'essente zaabwe n'obeera nti bw'omala ogifuna ogitwala ku Foreign Affairs kubanga ogenda kufuluma bweru. Foreign Affairs bw'omala okukonerako stamp oba ogikakasa nti ntuufu n'ogitwala ku UAE Embassy. Ogitwala ku UAE Embassy kubanga Foreign Affairs ye sponsor wa UAE Embassy mu Uganda. Bw'ogijja n'ogireeta wano olina ogitwala ku Uganda Embassy kubanga wano Uganda Embassy gye bamanyi yekiikiridde gavumenti ya Uganda ate bw'ogimala n'ogitwala mu Foreign Affairs kubanga sponsor wa Uganda Embassy Abu Dhabi ye Foreign Affairs yeginako obuvunaanyizibwa era giyita okukolagana nabyo mu bweto bwetambula. Naye luli babadde bakyuka lwaki babadde reject biki ebyo nga tebamanyi ebbaluwa eyo ngiyina kopi yayo
ne wano eriko yawandiikibwa Ministry of Human Resource and Militarization beetaaga certificate of good conduct ne olibadde bagiwaayo nga bagiweereza ne ku labor erina kubeera nti ekola working permit ekukkiriza okukola wano bw'obeera employment bw'obeera residence migration yekuwa visa tobeera mukozi wa labor kati Ministry of Human Resource yebadde yeetaaga ebbaluwa eyo naye abamu badde bakola ensobi ne bagiteeka mu labor and social affairs ate nga erina kugenda mu Ministry of Human Resource ne zivaako reject bwevaawo nga Ministry ya gundi wagitadde mu labor tegyetaaga Ministry of Human Resource yegyetaaga bw'oba tewagitaddeyo tekuyina mu record zaayo nga bwe bigenda mu gundi mu immigration nga babikola reject tebakuteekako reject nga bagamba nti security purpose tonnaba kujuza oba juza empapula ezo zonna bebivuddeko ku rejecting gundi ezo naye ng'ekyatuviirako okubeera nti lwaki bagisaba ebyo byebyava result zetwakola nga abaana bano bagenze ku deportation center ne beekolerayo empisa embi buli omu yazimanya bagezaako okwekalakasa bagezaako okuwemula abasirikale n'okukola ebikolwa ebyobuwemu wali ku deportation center naye nga amawanga agasinga okubeerawo oba ge baalaba gennyini Uganda ne Nigeria ge baali bataddeko okuleeta ebbaluwa ezo kati ate buli kimu kivaamu ekirungi ne gavumenti ya wano yo yafuna ssente kubanga singa kati buli mu Africa yonna bamujjako ddira mu 2.5 2.2 poliisi zetwala 3 za kutayipinga singa bamujjako ssente ezo ne Uganda Embassy bw'ogendayo ogitestinga bakujjako ddira mu $10 sako transport olaba ssente ezo zetweyongerezaamu lwakubeera tetweyisa bubi tetulina mpisa nnungi tweyisiza bubi ku basirikale abasirikale ne bagamba nti no tuteekwa okubeera nti abantu bano okubasosolamu n'okubamanya balina okuleeta ebbaluwa za criminal records bafaanagana batya bebaani tuwa abantu abatuufu Embassy ekumanyi poliisi tekuyinaako buzibu tebakubanja tebakola biki toli terrorist ne Embassy yammwe ekumanyi kati enkya bona okola empisa embi bajja kuwandiikira Embassy nga balina records ne bagamba nti omuntu ono mwatugamba mpisa nnungi kati wuno akoze kino kiri kitya so yensonga lwaki kubanga before omuntu wabanga Uganda n'osaba busabi tourist visa oba visit visa dakika bbiri ng'efulumya tiketi n'ojja okukola freelance oba employment byakyali kitagisa kyamaanyi nnyo oleeta kino oleeta kiyita kiri byabeeranga byangu era nga bifuluma kati era n'ebbaluwa eyo webadde nti poliisi ekola egezaako ojja odownloadinga n'ofuna clearance ne good contact kubanga Uganda egaba ebbaluwa bbiri egaba clearance negaba ne certificate of good conduct kati obadde ogenda no ku poliisi ye Dubai yokka yebadde ekikola nekujjako fingerprints neziteeka ku foomu eyo ne baziwa abasuubuzi ne bazizaayo eka naye abantu badde bazitwala bubi abadde agiwa omuntu n'agifunyamu genda okutuuka fingerprints ng'ebintu byekutte ekyokusatu abamu obadde oziweereza buli omu bw'aweereza n'aweerezako Uganda kati Foreign Affairs etwala ssente emitwalo 5 n'eryo gikugirayo emitwalo 10 sako UAE ng'etwala $41 n'entambula kati oli kyakola bw'oba zimuweereza ssente $5 oba 10 ye agenda ku NASA nga bakukonerako stamp nga bakuweereza wano era cases z'abantu 3 bendabyeko mu poliisi nga babavunaana forginga interpol certificate of good conduct nga bazikonerako ku NASA yensonga lwaki UAE yategeeza aba Uganda ne bagamba twagala mutuwe form kubanga abantu baddeko form za mirundi 2 oba 3 tebazaawula waliwo ya criminal ne certificate of good conduct zonna nziyina enjawulo zyazo kubanga waliwo omwami omu yazimpeereza butabe zifaanagana ono abadde akwata eno eya criminal etali certificate oba clearance n'agireetawo kati bali ne babuuza ne bagamba aba police Dubai nti ku gundi 3 zino eriwo gye mukozesa kakati ekibuuzo ekyo nga zibuzaabuza
Kati nange zambuzaabuza ne paka le nabuuza owa Interpol e Uganda n'azinnyonnyola n'angamba nti eno ekola ku criminal records, eno ekola ku certificate ne clearance. Kati Dubai bwe yawandiikidde Uganda tebannaba kukikiriyalinga nti eno gye twetaaga. Kye baakoze bagijje ku online oba bagijjeeko ne baga nti kati situmanyi kikigenda mu maaso, naye nga UAE oba Dubai police yawandiikidde eya Uganda babeere nga bakolagana direct nga babalagana form butya bwe bagikola ki bwe bajja ku line butya bibeere nti tebiyingiramu ki ba civilian, kubanga eri ebeera police Interpol. Kubanga wano bwe bakuwa Interpol Uganda nojja wano e Dubai n'obawa ennamba ya Interpol basobola okweplatingira original letter ne okusinga okubeera nti banaasiba abaana, omwana aleese ebbaluwa ya Interpol, omu abadde afuna ya munne n'agijjamu kopi n'atwala ne bamukonerako. Agenda okulaba gundi ntuufu ne stamp kweziri naye tenga bya NASA paka police lwe yabiwandiikidde Uganda ne stoppinga situmanyi ki ndowooza bajja kumala kwesettinga bajja tuddiramu oluvannyuma lw'ekiseera nga tubasabye ensonga eyo egende mu maaso. Naye nga kyavudde ku ffe kubukujjukujju bwaffe. Anti wadde twebuuza lwaki gavumenti etuvaamu to that extent zina n'ezijjawo ate neeba nga ssaawa tetunaba kutuwa kugamba nti mutambule neeyo, kumbe bwekityo bwe kyali. Kati bwe bakutte abaana abo babaweereza copies kubanga tosobola kugamba nti kuprovinga kintu nga tokikoze eki. Kati bwe bakutte abaana abo abamu ba maid abamu baki nga original letter bagijjamu copies baziteekako stamp nga teziriimu. Ogenda okubuuza bali tebaziina. Kati ne basanga nti forgery oyo abadde akolebwawo wakati awo abamu babadde bazikolera wano Dubai nga tezigenda Uganda. Kati kwe kubeera nti baboereza ebintu ebyo ne baga nti kati soke tulindemu tulabe ki ekigenda mu maaso. Tweyanziza nnyo, tweyanze kansuubire nti banaye mufunyemu ekyokuyiga. Naye nga mu byonna ebiseera ebisinga kennyini ffe bannayuganda ffe abeeteeka mukatyaabagga. Bwe tumala okweteeka mukatyaabagga ne tugamba gavumenti etufuddeeko, gavumenti bannange kino, gavumenti bannange kiri. Okay, tugaanye. Omukosi omuntu olina okukubira omulanga, omuntu omutuufu gw'otegeddwa okubira kuba naffe tulina kukaabirira gavumenti kubanga ye yaffe. Tugenda kukaabirira gavumenti ya wano oba ya India oba ya Ethiopia, tulina kukaabirira ya Uganda. But on the other hand nga ffe bannayuganda tulina okuba nga ate tweyisa bulungi kuba okubonaabona kwaffe ebiseera ebisinga si gavumenti yetusindika otugamba nti mugende mukole bino, muvuma abasirikale nga muli ku deportation, mukolerewo ebyobukaba, mukole bwe muti, mugende mubba abaana, mubasule mu university, naffe kennyini tulina okwerwanirira. So ebibuuzo bibadde bingi nnyo naye kansuubire nti babitegedde bulungi okuleka nti gwe wenna ali eyo ng'okyalinamu akakunkuna osobola okugenda mu comment section n'oteekayo ekibuuzo kyo n'obuuza bulungi nnyo kijja kuba nga ate kikuddibwamu mangu ddala. Kyeya waliwo essuubi lyonna okuba nti tusobola okuddayo mu mbeera eri nga tuteekebwako nnyo obukwakkulizo kufuna visas zino? Tujja kuddayo era nawulirako nti minisita ow'e Kampala wa Uganda yasinkanako minisita owa wano owa human resource ne bakyogerako n'amaga nti ensi zonna bwe ziri so si Uganda yokka, Africa yonna. Kubanga oli mugezi tasobola kugamba nti Uganda twagize bweti ne bweti neffe bo teboogera. UAE kyeriko teyogera wabula ekozesa bikolwa. Ne bw'okola effujjo mu kkuba oba ng'ovuga mmotoka bo tebakufaako, kamera ekkuba fine nejja kuki ku mmotoka yo. Era gy'obola bagamba nti togenda ku airport kunonayo musaabaze kubanga waliwo mmotoka zaawo ezinona abasaabaze, abantu bwe beetaaga, abantu abaaniriza abantu abo ne keya yaabwe. Bw'ogendayo n'ogendayo bakuba fine ya mitwalo ebiri. Kakati empisa zaffe ez'embi n'okweyisa obubi n'okulaga nti buli kimu tuli bagezi okubasinga obutawulira. Kati bo kye bakoze baganye visa bazirejectinze. Lwaki? Kukendeeza ku nnamba y'abantu
abatawulira. Ate ng'ekyokusatu ffe bannayuganda ffenna baakola endagaano memorandum of understanding ey'okubeera nti tukkirizibwa okukolera wano naye tegendanga mu nkola. Baagisayininga waggulu, wano wansi abantu abagiteeka mu nkola batenyiriko people abagiteekamu nti okugezanga ti munnayuganda atandika wano okukola atandikira ku musaala gwa ddira mu 1500 ng'omufiripino bwali teteekebwanga mu nkola kubanga waliwo bye balina okujuza ab'Uganda n'aba wano bye balina okukkaanyaako. Omufiripino bw'atandika okukola oba ensi endala ezirina endagaano n'ensi ya wano, muntu atandikira mu ddira mu 1500 ne munnayuganda atandikira mu 800. Lwaki? Lwakuba tetukkirizibwa kukolera wano era ffenna tukolebwawo mu bumenyi bw'amateeka era batuyamba na buyambi. Bw'ogenda okubikkula namba ya Uganda, establishment namba ya Uganda eri 357 Uganda, terms and condition ez'abantu abakolera wano tewali. Era omuntu ayaggulawo endagaano ya Uganda gye tulina eri mu system eri valid etambula, only business person ye mugenzi Idi Amin yagiggulawo nti basuubuzi bokka be bakkirizibwa okukola. Kyova olaba n'omwana anoonya omulimu naye akajja mpa omulimu gwonna alina business person, businessman, business what. Kati tubadde tugezaako kitereeza nti tusobola okukolera wano ne gundi gavumenti tennaba kujuza ndagaano eyo era batuyamba buyambi. Naye bwe tunaabeera nti twezzeeko nga bw'olaba abaana abali ku union nga basulaawo bangi bakolera bufujjo buli omu akola ki, kati mulaba nti kyakendeera era tekikyaliwo kuba buli muntu abadde akubibwa essimu tewaayo omwana nga ali wano ali bubi ali bwati omusana gwa 6 gwa 7 nga gubayisa bubi era nga buli omu abasaasira nga babuuza which country Uganda mukola muki wano tetulina passport tetulina biki. Kati ekyo kyonna kyakendedde ne kino ekyokubeera nti visa bazita bagenda bataamu naye bateekamu akakuŋŋunta onaani gwe bawa bamuinako likodi tebamumanyi mupya. Kati bagenda batusalako ku nnamba ebadde ejjidde mu maanyi kati bagenda bagirinnyako break nga bulinya break ng'emmoloka ebadde edduka nnyo nekkakkana. Kati naffe batandise okulinnya ku break kati ate eki tukakkane kubanga bw'ova eno Ministry of Labour bakuwadde working permit, ogenze Ministry of Human Resource nabo ne bakkiriyalinga bulungi, nojja migration ne bagigaana ne bagana security. Kati company ya private tasobola kugenda mu security anonayo ki bw'aba alina bounced check anaagendayo tajja kugendayo ajja kugaa nti Africa ye beetaaga bigenda mu security kubanga visa zaffe twazifunanga watali security nga tuzifunirawo direct naye kati twagenda mu mpisa embi abantu abasingayo okukola ebikolobero kati ne batuteekayo naye bwe tunaba twezzeeko ne tudda ku mpisa zaffe ne tugenda ku social media ne tutateekayo buli kimu kuba buli muntu ayogerera migration, buli muntu ayogera ekifudde wano, buli muntu aweereza abaana abaali ku deportation center kasita batandika okukola social gundi ne batandika okukola kubiweereza ku Facebook, TikTok, ku kikonna konna ne babajjako internet. Kati naffe okutukendeezaako okutumalamu pressure okukendeeza speed gye tuliko reject. Bw'ogenda okubuuza nti nsonga ki nti security amniya nsonga ya ggwanga yaki tewali agiyingiramu era baati bwe bagendayo minisita bwe yagendayo okubanyonyola empisa bannayuganda visa bazigaana kuba bafuna emisolo mingi ennyo baga nti no tukkiriyalinga okusinziira ku requirements zonna bwe zifa tozijjuza toziyina tetusobolako ne bw'oba ojjuza buli kimu kye twetaaga tukuwa visa nga bulijjo tetulina mu mawanga gonna naye nga bayinamu be balina okubeera nti balinnya ku break tubeere nti tweddako bwe tuneddako bintu bijja kutambula nga bulijjo. Kenya yakifunako bwe yasibira abantu ba wano nada ab'e Dubai aba Royal Family ne bayita ba terrorist ate ne babatwala mu kooti ne babadipotinga. Aba Kenya
twali tubasinga obungi bali batusinga obungi kati ekisaawa yemu gye bakola bannakenya kize kufu bannakenya bakyali eri mu gavumenti naye ate nekijja ne wano abantu abakoleranga wano babawolanga loans ne credit card bazikozesanga ne badduka ne bagenda kati bagenda ne bagamba bannakenya bye bati bakola ne balinnyako ekya break kati naffe ffe twewaayo ffe tulabisa UAE teyagala muntu mu kamera teyagala kugirabisa bintu byayo ine engeri gyebikolamu bintu byakirangira basiima busiimi naye bwe tuneddako ne tukakkana tumanya ekyatuleeta ensonga eyatuleeta titwajja kunoonya kiguli amagala eddiba tujja kubeera bampisa nnungi era tujja kuddayo waggulu nga ffenna buli omu abeereddewo munne. Amiina. Bane tuyanziza mwami Kikomeko webale nnyo webale ddala kutangaza nsi kutuwanga budde n'oyimiriranga w'eggwanga ova wala n'otindiga eggendo mpaka wetuba tuli singa tuba tukusabye n'otatutenguwa tweyanziza nnyo tweyanzage ffe baani okuleka mpozi nga waliwo ensonga endala yonna kuba nange ng'omuntu ebibuuzo ngenda kukoma waneeno kuleka ng'olinawo entanda gy'ondyagadde era okusibirira munnayuganda wange alira waneeno tubeere ng'ate tumulasha olunaku lwolwaleero. Bannayuganda mbasaba tweyongere okubeera okweyisa obulungi tubeere n'empisa ennungi kubanga buli munnayuganda yenna abadde atendebwa n'ekitendo ky'okubeera empisa ennungi n'obwetoowaze. Naye kati bwe tuzze nga tufuuse bakiwagi tugenze tuwunuuna erinnya ly'eggwanga lyaffe ne Uganda. Ekyokubiri munnayuganda bw'oba okoze contract emyaka 2 luli twakolanga contract yali yangambe ya myaka 5 twafunanga residence visa emyaka 5 nga gyofuna kati abantu bayitira complaininga ne baga nti bw'obeera n'emyaka 5 tie ofuna green card nga America nga Bungereza nga Canada ne baga nti bano baagala kuyitaawo ne bagikendeeza negibeera emyaka egi 3 kati bwe gibadde 3 abantu ne bacomplaininga ti I want to go good job I want to go njagala mulimu mulungi contract emyaka 3 nga tagimalaako akayaniya mu mwaka gumu ogwokubiri takoze eki tagukoze naye nga bannayuganda bw'oba ofunye contract ya myaka 2 oteekwa kukola myaka 2 okuggyako nga waliwo ekizibu ekivuddewo oba kya covid nga tekyebereka oba covid avuddewo oba ebintu bwe bityo naye twogera nnyo ate titwagala kumalako contract omusajja akutaddemu ssente akuyigiriza omulimu obuyize ate oddukayo oyagala gamba nti ate ogenze walala kati ekyo kyennyini kituvumaganya kuba tomazeeko contract yo kakati omusajja kyava gamba nti mpa $5,000,000 nakuteeka mu absconding nti wadduka n'omutwala mu kooti n'omuwaabira nti olw'okuba twasoma nnyo tuwogera nnyo tuli ku TikTok bakuwadde amagezi agaki malako contract yo obulungi yo omusajja ajja kukuta obeere nti ogenda n'okola omulimu naye contract eto tuzimalaako empisa tuyisa dembi mu kifo omusajja bwagambako nti waayo kiri bwe kiti ng'ogenda mu kooti okutuuka mu kooti bakebera mu system nti 357 Uganda terms and condition tewali akuyamba buyambi obulidde n'obeera nti tetuyina kigendererwa abalala bajja nga baagala kukufiiriza munnagambye nti vaayo wano odde wali olutuukalyaga nti interview wagigwa tufunye mulimu ekivamu ng'odda ku street otulidde naye bwe tunaabeera nti tweddamu tuli bampisa nnungi tweyisa bulungi tuwa eggwanga lyaffe ekitiibwa tuweŋŋaana ebitiibwa tujja kubeera nti tuddayo ku ntikko. Kyokubiri tuyinza obutaddamu kuwugira nga 23 oba 24 ekisiibo kiyinza okutandika omwezi guno mbagaliza omwezi omulungi naye ffe tumala kulaba mwezi na biseera ngeri gye bitambudde bwe bunaaba gulabise tuyinza okusiiba ogwa Shabaani munaku 29 bwe gunaaba tugulabise tujja kujjuza ennaku 30 then tutandike nga lumu. N'ekyokubiri wano waliwo enkola the Minister of Justice yerangirira yekola ku by'okusiiba
okusinziira ng'eggwanga biyina amateeka gaalyo n'enkola yaalyo. Mwebale kumpuliriza. Tweyanziza nnyo, tweyanzege na mwenna abatugoberera abaddeko nga mulaba. Kwasigadde nga nze Nyondo Rozet, wiiki abadde ku kamera Nyondo Media. Takumira mpeera, abatukumira mpozi n'abateekateeka okusiba tusaba Allah ate abawe okugumiriza mitima gyammwe era ekizibu kibatambulira bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us support Nyondo Green. Ekizigo kigenda protectinga skin yo, kigenda kukuleetera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gw'ayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana. So you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana, but kino ekizigo kigenda kuyamba skin ye ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira. So we support Nyondo Green. Nyondo Green tukukuumira ku mulembe.